Deployment y'amaanyi ne intimidation ku bavubuka okubatiisatiisa n'okubakangakanga. N'olw'ensonga eyo twagala okubeera nga twongera okukubira omulanga abantu bano ab'ebyokwerinda nti eggwanga bwe liba linaafuna eddembe tulabira ku byakwerinda n'enneeyisa yaabwe, naye wansi kasita babeera partisan ne baba nga balina oludda by'ebizibu ebyo bye tugenda okuba nga tufuna. N'olwekyo tutegedde n'ebitundu ebirala effujjo ly'amaanyi nnyo, akalu kano bakayingiddemu nnyo, naye ekirungi abavubuka baffe bali resilient era bonna beeteefuteefu bamalirivu okulaba nti akalulu kano bakanunula era bakawangula. Ng'oggyeko okuba nti baleese n'abantu okuva mu bitundu ebirala abamu ffensi tutategeera, abamu ne baba nga balaga nti bazze kulonda kye tulinze twagala kuyita mu registers, tulabe oba ddala ebifaananyi byabwe mu ebiri oba ate ze registers entuufu. Ekisooka Electoral Commission ebibiina by'obufuzi yabimma registers entongole ze tulina okuba nga tukolerako. N'olwekyo tukyatambula mwe tuli, naye nga naddala sayidi eno eya NUP bagyeraliikiridde nnyo. Buli balaba owa NUP bawulira nga bafa bufe. So n'olwekyo tukubiriza buli mukulembeze wali olwaleero ffenna tuveeyo tuwe backup abavubuka bano balonde obukulembeze bwabwe kubanga eyo gye batandikira. Ekiriwo ku ssaawa zino kituwadde entiisa. Tufunye abantu betutamanyi mu kitundu kyaffe babadde deployed mu myaka gy'abavubuka nga balabika okuba abasirikale, baze ku polling station zaffe nga bakiraiminga nti mwe bali mu register. Tuli wano enkuba akadde kasoose kuba kazigizigi, deployment weeri amagye geetoolodde buli wamu, poliisi yeetoolodde, kwegamba tetumanyi ki kye bategeeza naye nga ate batwegassemu mufe abalonzi. Kalulu kagenda baka mugongo naye nga bo batulaga nti mwe bali mu nkalala. Banominizi baffe omwenda aba National Platform tutaddewo ba agency baffe okwetegereza embeera ku register, tulabe embeera weegenda obbeera, naye nga abantu bali straight balaga nti bali betegese okuba nga batwegattamu mu mbeera yonna ey'obumenyi bw'amateeka nga tebali mu register. Tufunye nnyo okusoomoozebwa okw'amaanyi era nga bwe mulaba ku ground abo abasingawo bonna baana b'amagye babajje mu balakisi tebawangalira mu kitundu kyaffe, naye bayitirivu nnyo, naye ffe tetusaba kubeera nga akalulu tukola ki tukawangula mu buli mbeera yonna. Naye kye tusaba gavumenti yaffe eno eriko batuleke akalulu kabeere ka mazima naki na bwenkanya, kubanga bw'oba okategese akalulu oba osuubira okukawangula oba okuwangula. Kati kye mbasaba baganda bange akalulu kabeere ka mazima na bwenkanya olwa Katonda n'ensi yange. Tubadde tulowooza okuba nti poliisi erina okukola ki okukuuma wano. Bw'okakeera ku makya n'okateekamu amagye kireeta okutiisatiisa abalonzi baffe. Wano wetwogerera tulina abalonzi abawera 135 bakyasirikidde eyo abatidde okujja okulonda akaki olw'abamagye abali wano kubanga bakataddemu emmundu. Tusuubira ne military, tusuubira n'abalala oba mamba eziyinza okujja mu kalulu kaki kabavubuka.